Kavimbo nti Spice akana kachikubye kalese Katikkiro kakoze listeners ipi ekubye kati anona relevance nange nkubuze sisubira kwa Gravity mulabe mawulire bwegati Jackster Gravity nange nkubuze ko kyogambye kyogamba listeners party je yakoze Gravity jagamba nti oli yakikubye nnyo kyogamba esinga akubye cricket oval Tisoboka because let me tell you anti-Gravity yakuba cricket oval anti-cricket oval actually bwekiti Spice Diana shote yabadde show ekyo kye kisoka yeah, it was in a show yeah yaise Katikkiro how do you invite such a delegate sina show yes. Never call attention no ita Juliana say show just to call them changu nze nenkuba cricket oval changu Spice Diana can do that ate Jackson Spice Diana so kuba cricket oval nze njaga nnyo okwogera ku bikoleddwa tannagikuba nze ndowooza Gravity anoonya relevance me I think si relevance ate nekirala kye njagala okugamba Fiki naawe Jackster ekyo kibaddewo okumala ebbanga obutakkaanya bwabwe bubaddewo okumala ebbanga obutakkaanya bwa Gravity ne tiimu eyo bubaddewo okumala ebbanga nze ndi close to Roger at least mbadde ebimu mbimanyi Gravity biki byomanyi mbadde nkimanyi twaliwo obutakkaanya bwava kuki buludde Gravity yagendanga wa Roger n'atuula ne banyumya emboozi n'agenda wa Spice ewaka ng'atuula ne banyumya n'emboozi abayita kyagenda kati okumala ebbanga naye olunaku lwe yasemba ogenda ndumanyi n'ebyaliwo mbimanyi gundi agamba Roger akuwa ebitaano najje wa Fiki n'amulangira n'akawadde ebitaano kalina na transport Roger abikola ebintu ebyo nze mbadde simukwatako ng'abikola naye ekituufu kiri nti bw'ogenda n'okwata story eno leero Jackson tugamba abantu abali ku TV nti abakkiriza abayimbi manager omuyimbi omuntu ali mu industry ng'akkiriza nti Gravity mutuufu byayogedde bakuweereza message nga togenda boogera mannya ojja kwewuunya okulaba amannya g'abantu abakuweereza message nga bonna bayimbi bali mu industry nga bakkirizigana ne Gravity byayogedde nze kyantiisizza nze nabipostinze naye abazze nga bampereza messages nga bandaga nti Gravity mutuufu nange natidde someone is trying to break Spice Diana through Gravity abakubya level abakubya yiti kati munoonya munafuyiza omwana neze kyendoza yes reconcile entalo ndaba tezikola yaman wabanga afunye omuzibu n'omuntu lwaki manzi ya kamera n'embyogera mutule mu mwesoti yaman that's what Gravity should have done yeah according to me ekiriwo Jackson kyamana njagala nga tunagenda video ya Gravity gye bazannye gy'olabye waliwo yabadde ku radio emu ng'abyogera mu video eyo mwenyini njagala muddeyo mwetegereze yabadde alina abawagizi babiri abawagira Gravity wabaddewo Nina Rose ng'apika n'aziza Zioni dayo gyetegereze yabadde apika samangu ekitegeeza katugende tusooke tukolemu ku ssente wetukomawo tugenda kutandikirawo tusooke twongere okwanalizinga Fresh Daddy waali ne Fresh Kid tebalina tabu nabo bajja tuwa endowooza zaabwe then tulina emboozi ku waliwo bapromota Emma Promotion yategese ekivulu abayimbi ne beediima muyimbira over the weekend byonna tukomawo kasooka tukolemu ssente tuli ku